Oli ku program Dawa wano ku Twahira Islamic Center. Oli ku program Dawa wano ku Twahira Islamic Center. Oli ku program ekitabo ekitukuvu kya Quran kyakira mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadan nga tweteekerateekera okuyingira omwezi omutukuvu ogwa Ramadan era omwezi gwa Quran. Twahira Islamic Center Online School ekuteeketeekedde enkola empya ey'okuyigirizibwa okusoma Quran mu butuufu bwayo ng'oyita ku mikutu gy'okumutimbagano ku ssimu yo ng'osomera wonna w'oba oli mu budde bw'osobola nga bakuwa omusomesa owuwo enkalakkalira. Abasomesa abagenda okusomesa bakugu nnyo ku kikwatagana ne Quran. Jangu oyiga okusoma Quran wadde nga togisomangako. Baaniriza emyaka gyonna ebisale bisoboka nga tusomeseza ku nkola ya WhatsApp ne Zoom. Twahira Islamic Center Online School balina ne koosi endala nnyingi ez'obusiraamu nga ya Saruna, olulimi Oluwarabu, Tajwid, menye kindekeki. Duka bunnambiro weewandiise ng'omukisa guno ogw'okuyiga ekitabo ekitukuvu ekya Allah nga gukyaliwo. Okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno kuba ku nooti 7 nooti 8 38 46 nooti 4 ye Twahira Islamic Center Online School. Learning made easier. Dawa wano ku Twahira Islamic Center. Oli ku program Dawa wano ku Twahira Islamic Center. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amatenda malungi era amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala omutonzi waffe omulabirizi waffe omukyusakyusa wa buli kimu kyonna. Tumusaba Allahu jalla wa ala asse ebyengera n'emirembe ku Maka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abdun la yu'bad, muddu tasinzibwa, wa rasulun la yukadhab, mubaka talimbisibwa, bal yuta'u wa yuttaba'u, wabula agondebwa na kugobererwa alayhi salatu wassalam. Namira omwoyo gwange awalan n'emyoyo gyammwe mwenna ebitiibwa okutya Allahu subhanahu wa ta'ala. Ekibaita okutya Allah kuba kulafuuba nakukola ebyo byatulagira saako n'okwesamba ebyo byonna byatuziyiza. Mbalamira nga seereseeyo ogoberera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu mbeera zaffe zonna, mu kinene ne mu kitono, beera nga ogoberera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam awuka ewali okwesiima. Abdun la yu'bad, muddu tasinzibwa, wa rasulun la yukadhab, mubaka talimbisibwa, bal yuta'u wa yuttaba'u, wabula alayhi salatu wassalam aliwo okubeera nga agondebwa saako n'okugobererwa w'ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Oluvannyuma lw'ensonga ezo, ebitiibwa alungi abakkiriza
nebaza omutonzi waffe Allah jalla waala eyatulondowa mu nkuyanja y'abantu n'atufuula abasiraamu. Hadhihi hiya afdalu ni'ma, ekyo kyekyengera ekisinga ebyengera byonna kubeera musiraamu. Weebuuze nzaani Allah gwe yafuula omusiraamu gweweemanyi naye mu kika kyo gy'oviira oba gye bakuzaala, si gwe mugagga ennyo, si gwe yasoma ennyo oba asinga amagezi mu kika kyonna, naye Allah n'akulondoba mu nkuyanja y'abantu n'akufuula omusiraamu. Bameka Allah jalla waala bajjulula mu bulamu n'obwensi basi basiraamu, ng'oluvannyuma lw'obulamu bwe n'okufa kwe tagenda kuddamu kufuna ssanyu lyonna oluvannyuma lw'okufa kwe. Ne wabanga yali mu mbeera etali nnungi ajja kwegomba embeera yokka n'agisigalemu, kubanga jajja okubeera ng'ayolekedde si wangu ne lwakubanga yava mu nsi nga si musiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu Qur'an, rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Waliwo ekiseera abantu abaawakanya amateeka g'ekitiibwa Allah, abakaafu, ne bagenda okwejjusa singa twali basiraamu, bajja kukyegomba singa twali basiraamu. N'ekiseera ekyo bajja okwegombera okuba basiraamu nga chapter y'okusiramuka Allah yagiggalawo. Nga weesiimye, saba Allah akuwangaze mu nsi muno ng'oli musiraamu era otuuke omusisinkana nga mazima ddala oli musiraamu. Kikiseera kijja mu maaso awo, Allahu akbar, omuddi yejjuse singa nali musiraamu. Omugagga yasulanga emuyinga, mbagagga yali mugagga ajja kwegomba Kaamaadi yasulanga eri mu myala, agambe kale singa nali ng'oyo naye nga ali musiraamu. Kano ekitayitibwa Allahu jalla waala okuwa ekyengera ky'obusiraamu si magezi go, wabula Allah akusaasira busaasizi. Mwebaze ekyengera kye yakuwa ekyo ky'obusiraamu era omusabe akikunywerezeeko nga bannabbi w'ekitiibwa Allah bwe baasabanga. Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalamu yasibanga edduwa gye nkusibira naawe obeere ng'osaba Allah, tawaffani muslima wa alhiqni bisalihin. Ayi Allah, kusaba onzigye mu nsi muno nga ndi musiraamu era onsisinkanye n'abalongoofu. Nabbi wa Allah jalla waala yasaba edduwa bw'ekyo. Abaddu ebawulira obusiraamu abamu balowooza nti kyebayita obusiraamu kwambala nkofiira ku mutwe, era miizaani kwe bapimira omusiraamu n'atali nkofiira oba byambalo. Gwani agamba nti John watika enkofiira ku mutwe eyinza okubuukako nti ono John yantadde ku mutwe sijja kubeera nga nsigalako. Tekisoboka, era agyambala bulungi, mwana watu n'anyuma na bulungi n'osinga gwe omusiraamu. Balowooza nti kyayita obusiraamu kuba kwambala makanzu oba jiribaabu. Obusiwe busiraamu, n'abatali basiraamu babyambala naye tekifuula muntu musiraamu olw'okwambala ekyambalo ky'obusiraamu. Amu ne balowooza nti kye bayita obusiraamu
kwe kubeera omutayirire. Tukuze abagesu batayirirwa. Sawa zino ekisa gye tuli mu gavumenti zikoola abantu abatayirire. Tugambe babayita kusiramuka. Babayita kusiramuka. Osiramu kirala n'okutayirirwa kirala. So okubeera omusiraamu n'oba tuli mutayirire. So nga osobola okubeera atali musiraamu n'oba nga oli mutayirire. Statement eyo tugyetegereze bulungi. Omuntu okuba omutayirire tekitegeeza nti olwo aba asiramuse. Era baganda baffe bangi ezimu ku nsonga ezibagaana osiramuka batyajjirita. Si kye bayita obusiraamu ebitiibwa. Okutayirirwa si kye bayita obusiraamu. Kubanga n'abatali basiraamu babatayirira. Abamu bawulira ku busiraamu ebirowoozo bibatwala ku mannya ag'ekisiraamu. N'omubuuza nti owange oli musiraamu naye waakubuuliza ba Fatuma baba baki? Wange oli musiraamu? Ba Umaru baba baki? Yenga wazini mizani kwa pimire abasiraamu n'abatali basiraamu linnya. So nga tuli mu ggwanga tulirayo bapasita bayita pasita Umaru, pasita ba Yusuf, bapasita gye bali nga balina amannya ag'ekisiraamu. Kyogaa naye aba musiraamu olw'erinnya ekisiraamu. Kale abo sooka obaveeko. Taata omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yayitibwanga Abdullah bun Abdul Muttalib. Abdullah eryo ly'erinnya Allahu jalla wa ala lyasinga okwagala mu mannya gonna. Abdullah yali musiraamu? Tali musiraamu. Era yafa si musiraamu wa muliro tagenda kuguvaamu. Amwe twogera ku nsonga zino nti taata omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama yafa si musiraamu era wa muliro. Abamu bawuliramu akantu ogamba otya taata omubaka alayhi salatu wassalam ti si musiraamu. Si ffe tubyogera wabula mutabani we omubaka wa Allah jalla wa ala ye kennyini yamukakasaako omuliro. Hadith sajja ajja wali omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam namubuuza aina abi ya Rasulallah. Nambuuza taata wange ali ludda wa? Nga mukyo kyagala okumanya taata we ali mu muliro oba mujjana. Aina abi? Maka namugamba nti finnaari, kitaawe ali mu muliro. Sajja n'akyuka nga munakuwafu. Naye aba yakakuba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam omugongo. Maka n'amuyita namugamba komawo. Namugamba nti inna abi, eyo inna harufu tawkid wa nasbi, nyukuta yakuggumiza mazima ddala kitange amanya ya Abdullah bun Abdul Muttalib wa abaka fi nnaari, nekitaawo bali mu muliro. Ekenyi namukakasaako kitaawe nti wa mu muliro owamu n'ekyo ng'alina erinnya ekisiraamu. Wakadhalika wa ummuhu fi nnaari, ne maama we kennyini wa mu muliro lwansonga afa si musiraamu naye ng'erinnya lya kisiraamu. Maka Muhammad sallallahu alayhi wasallam haditha ategeeza asta'adhantu rabbi, nasaba omulezi wange an astaghfira li ummi, asonyiwe maama wange. Falam ya'adhan li, nakiŋŋaana. Wa asta'adhantuhu an azura qabraha, ne musaba ekyokubiri Allah nzikirize kale namule ku kabuli ye. Fa adhna li, Allah nanzikiriza. Omubaka Muhammad
sallallahu alayhi wasallam atuuka ku kabbuli ya maama we, jukira ono mubaka wa Allah jalla wa ala. Allah asobola okumulagako ebyekwese byaba yagadde. Noshityo Allah yamuwa obusobozi obulaba biki ebiri mu ntaana erya maama we. Atuuka ku kabbuli ya maama we nalaba ebibonerezo maama we byaliko, fabaka n'akaba amazika. Basahaba bamubuuza, sigwa tugaana okukaaba? Waliwo obujulizi bulanga abagaana okukaaba, naye nkaaba gyali abagaana okukaaba ey'okuba ebiwoobe, okuba ebiwoobe. N'alaaja naawo nkuya omuggo w'owenze nga ndabye ondekeddani, ebyo maka yabigaana. Kati balaba omwaka ng'akulukusa amaziga ne bamugamba, ya Rasulallah, sigwe watugaana okukaaba? Mbaka n'abagamba alayhi salatu wassalam, n'abannyonnyola okukaaba okukkirizibwa. Inna Allaha la yu'adhibu bidamu'i al-'ayn, mazima ddala Allah tabonereza muntu lwakukulukusa kw'amaziga ofiiriddwako omuntu wo nga si musiraamu n'onakuwala n'okukulukusa ku maziga, ekyo Allah takibonereza muntu. Wala bihuzni alqalbi, wadde okunakuwalako omutima muntu wafudde nga si musiraamu n'owulira muli ennaku, ekyo Allah takibonereza muntu. Walakin yu'adhibu bihadha wa ashara ila lisanihi, Allah abonereza lwa lulimi. Singa kakutanda n'osaba edduwa yonna, nsaba osonyiwa omuntu wange afudde nga si musiraamu, Allah ajja kubonereza olw'ekyo. Amma okunakuwala n'okane ku maziga, ekyo ekitiibwa Allah jalla waala tagenda abonereza muntu lwa nsonga eyo. Ekibuzo kijjira, abanga obusiraamu kyeki? Obusiraamu kyeki? Ma huwa al-Islam? Abantu basuubira nti kibayita obusiraamu sala. N'abagenda mu masabo amu basaala. Tugambe nti olw'okusalako ayo abasiraamu, n'abagenda mu masabo bakola ki? Basaala. Obusiraamu si sala. Obusiraamu si kwogera bwogezi shahada ku lulimi nga mubakisuubira. N'omusiŋŋana nga agamba la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, nga ate wagenda mu ssabo nga asuubidde nti ekigambo ekyo tekirina makulu oyogera kyogere n'ofuuka omusiraamu. Osobola okukyogera emirundi nga 1000, naye olw'okubanga okyogedde bwogezi nga togoberedde makulu gaakyo nekitakufuula musiraamu. Ng'abashirika abamu bwe bakola, n'omusiŋŋana nga asamira empewo z'ekika, eno nga bayogera la ilaha illallah. N'omusiŋŋana nga aloga nga agamba la ilaha illallah. N'omusiŋŋana nga afuwa emmindi yeeraguzalaguza naye nga wagamba la ilaha illallah, oyo taba musiraamu. Oyo taba musiraamu olw'ebikolwa byakola, era ebikolwa byakola bimenyawo ekigambo ekyo. Kibuzo ekijjira, abanga obusiraamu kyeki? Obusiraamu kyeki? Bwe tuba nga tugambye kibayita obusiraamu si kwambala nkoofiira, si kwambala kanzu oba jiribaabu. Kibayita obusiraamu si kutayirira. Kibayita obusiraamu si kwogera bwogezi la ilaha illallah ku lulimi lwo, eno nga bw'okola ebikimenyawo. Obusiraamu kyeki? Ambalowooza obusiraamu tulugunya mbizzi ku kyalo, ng'omuntu mutebenkevu n'obusiraamu bwe kutulugunya ki? Mbizzi ku kyalo, nga obusiraamu bwe bukoma. Era nga wayita balondira embizzi ayita istighfar, astaghfirullah astaghfirullah, so nga wayita ku ssabo tazireeta. Obusi bwe busiraamu. Obusiraamu kyeki? Gwe mulamwa gwaffe gwe tugenda okubeera nga tutambulirako olwaleero. Bange obusiraamu kyeki? Kibayita obusiraamu wal islam huwa listislaamu lillahi bitawhid. Kibayita obusiraamu
kwe kujemukira Allah jalla wa ala ngoyita mu kumwawula. Walinqiyadu lahu bitta'a, n'ogoberezaako okubeera omugonvu. Walbara'atu minashiriki wa ahlihi, n'okwesa amashiriki n'abashiriku. Hadha ta'arifu al-Islam, ekyo definition y'Obusiraamu. Kyekyo Obusiraamu kwe kujemukira Allah jalla wa ala, n'ogoberezaako okubeera omugonvu, n'okwesamba okugatta ku Allah, okwesamba shiriki saako n'abashiriku. Ekyo definition yetunyonyola Obusiraamu kyeki. So singa abamwe basuubira n'omusiŋŋana nga alina erinnya Isiraamu naye nga yali agenda mu bufumbo, senga walina bye bamusibirira n'abiteeka mu ppiro y'omusajja ebigenda okunyweza obufumbo bwe, ye nga asuubira nti Obusiraamu kuba nalinnya lya Kisiraamu. Awamu n'ekyo nga alina shiriki gwakola ow'okuloga omusajja. N'omusiŋŋana nga ga Musiraamu naye ku mbaga, ku mukolo ogw'embaga, mu luwombo n'abaako bye yateekamu, abashiriku abaako bye bateekamu, babiriisa omusajja ono awunge ayagale muwala waabwe. Tuife nayo yitiibwa ng'osuubira nti obwe Busiraamu. Obanga Obusiraamu kyeki, tugambe Obusiraamu huwa istislaamu lillahi bitawhid, kwe kujemukira Allah jalla wa ala ng'oyita okumwawula. Walinqiyadu lahu bitta'a, n'ogoberezaako okubeera omugonvu. Walbara'atu minashiriki wa ahlihi, saako n'okwesamba shiriki n'abashiriku. Duuna siwaahu, n'okubeera nga otukuza emiteeko egy'okusinza ng'ogikolera Allah yekka. Duuna siwaahu, nga tulina gw'ogikolera yenna atali oyo Allah subhanahu wa ta'ala. Nga baddu abamu basiŋŋaana ng'agamba asinza Allah n'asala akiika, bw'atuuka okuzimba ennyumba n'omusenyi nagwo n'agusalira akiika, n'abeera ng'asalira akasolya, n'asalira ettanuulu, n'asalira emizimu gye gyatuloosezza musimanyi, tubeere nga tumusalira embuzi ey'ebitanga, omusaayi tugubemu ku kabbuli ku ntaana ye. Oyo aba mushiriku, aba tanaba kujemukira Allahu jalla wa ala. Sheikh Fawzan bwe yali annyonnyola ekigambo Obusiraamu yagamba kyebayita Obusiraamu maanaahu istislaamu, kitegeeza kujemulukuka. Fahuwa listislaamu lillahi jalla wa ala bitawhidihi, era nga kwe kujemukira Allah jalla wa ala ng'oyita mu kumwawula. Wa ikhlaasu al-ibadata lahu duuna siwaahu, n'okubeera ng'otukuza emiteeko egy'okusinza ng'ogikolera ye yekka n'otagikolera kitali ye Allahu jalla wa ala. Sheikh Fawzan agamba faman lam yastaslim lillah fahuwa mustakbir, omuntu atajemukira Allah oyo nno aba mwekuluntaze. Waman istaslama lillah wa ghayrihi fahuwa mushrikun, ate ajemukira Allah subhanahu wa ta'ala n'ebitali Allah oyo nno yayitibwa omushiriku. Agamba nti ajemukidde Allah subhanahu wa ta'ala saako n'ebitali Allah oyo yayitibwa omushiriku. Omushiriku abeera ajemukira Allah jalla wa ala, era omusiŋŋaana asaala eswala 5 naye ng'ate yeesibayirizi masjidi emu sijja gyatuukiriza linnya. Tuba tuli awo ninningira ekitabo nga kimaze ennaku 2-3 ngenda kibikula, kumbe oli yajja okusaala ng'asookedde mu ssabo, era omusamize
nga yamuwandiikira byonna byetaaga. kwaliko emmindi, kwaliko olubugo, kwaliko enkoko emmyufu, embuzi ey'ebitanga. Kati ng'aze kusaala naye ng'asookedde mu ssabo. Kati afaanana bw'atyo yayitibwa omushiriku. Omushiriku yajeemukira Allah jalla waala n'ebitali Allahu jalla waala. N'omusiŋŋana nga asaba Allah oluzaalo mu muzikiti. Bw'amalaawo n'agendako ne mu ssabo eri bano bajja tabasamize abeerangira ku mativi ntugaba enzaalo. N'ebitali Allahu jalla waala. Musiŋŋaana ageetegekera kusiiba, okusiba kutuuse, geetegekera kusiiba era ali mu abo abeetegekedde okubeera nga bakola batya, nga basiiba. Naye ng'agenda kusiiba nga empewo z'ekika ziriwo oyo gye bali, yasikira kitaawe effumu mu nsonda y'ekisenge kye, ebyawongo byonna ebya famire nga biri mu maka g'oyo afanaganako bw'atyo ne bw'atasiiba. Allahu jalla waala tagenda amuvunaana butasiiba, ajja muvunaana kumugattako, kubanga era ne wabanga asiibye ne wabanga asadde Allah asazaamu busaza. Waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Tugenda kyukira emirimu gyabwe gye baakola tugifuule ng'enfuufu efuumuddwa. Kano kyabitiibwa ensonga gye tuliko obusiraamu kye ki? Obusiraamu kye ki? Tugambye obusiraamu istislaamu lillah bitawhidi, kwe kujeemukira Allah jalla waala ng'oyita mu kumwawula, n'obeera ng'omwawula Allahu jalla waala, n'otukuza emiteeko gy'okusinza nga tulina gw'ogikwera yenna okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala. Katawakkul, anwaa'u al-ibada kathira, ad-du'a, ng'okusaba, wal khawf, okutya, watawakkul, okwesigamira. Abaddu abamu bakola shiriku w'okwesigamira, ne yeesigamira ekitonde ku nsonga eyawulidde Allah jalla waala, naye n'agyesigamiramу omuddu. Baddu bajja obwesige mu Allah jalla waala ne babizza ku bitonde, galaba nti fulaani kasitanvaamu mba mpedde. Eyo tawakkul ya Allah jalla waala. Allahu jalla waala olina okubeera ng'omutukuliza anwaa'u al-ibada zonna, tetusazimalayo mpitirivu. Adhabuhu, okusala, alisti'aadha, n'endala nnyingi zonna tulina okubeera nga tuzawulira Allahu jalla waala. Anwekityo omuntu faman istaslama lillah wa ghayrihi fahuwa mushrikun. Omuntu agamba nti ajeemukidde Allah jalla waala n'ebitali Allahu jalla waala, oyo nno yayitibwa omushiriku. Oyo yayitibwa omushiriku. Naye omuntu ajeemukira Allah jalla waala yekka, fahuwa almuwahid, oyo yayitibwa omuntu ayawula
istislaamu lillahi bitawhid, kwe kubeeranga ojeemukira Allah jalla waala ng'oyita mu kumwawula, ng'oyita mu kubeera ng'omwawula. Ng'omwawula ku ki? Ku bitonde byonna, ku buli kimu kyonna Allah jalla waala, n'otukuza okusinzibwa nga kukuwe yekka, togatta Allah n'omusinza nga tewoosinza ebitagwanidde kubeera nga kuli bitya, ebitagwanidde kubeera nga bisinzibwa, n'osiŋŋaana omuddo ng'avunnama mu ssala ate wavunnamira emiti, wavunnamira ensozi, wavunnamira ebitonde, oba okoze shiriki. As-sujuudu, okuvunnama eyo ibaada ya Allah, kyekikolwa kikolebwa Allahu jalla waala yekka. Kano ekyo olina okubeera nga otukuza emiteeko gy'okusinza ng'ogikolera Allahu subhanahu wa ta'ala yekka, tokkiriza kubeera inagwo ogikolera. Singa okikolera Allah subhanahu wa ta'ala n'ebitali Allah, mwana wattu yoyo ayitibwa omushiriku. Era nga singa omuntu afiira mu mbeera eyo aba tagenda ava mu muliro gwa wakitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. N'abaddu basiŋŋaana nga baga basinza Allah, wayaqra'uuna al-Qur'aana, ngo basoma Qur'an, wayasuumuun, nga basiiba, wayusalluun, nga basaala, nga bino nabikola naye ng'ate basinza n'ebitali Allah, ng'asiiba eno ng'ate waasamira empewo z'ekika, mbagamba lubaala embeera nga n'embuloko otadde. Bwe batyo abashirika omunene tasigaza busiraamu bwa muntu. Wekitwa ebitiibwa akasa nti ddala ddala oli musiraamu. Tugambye topiki yaffe ma huwa al-islam, obusiraamu kyeki? Obusiraamu buteekululwamu, bulimu definition y'obusiraamu erimu ebitundu bisatu. Kisooka istislaamu lillahi bitawhid, kwe kujeemukira Allah jalla waala ng'oyita mu kumwawula. Naam, kino ekyokubiri, walinqiyaadu lahu bittaa'a, ogoberezaako okubeera omugonvu. Fayani, ekyo kitegeeza annahu ma'a tawhid, awamu n'ekyo omuntu nga alina tawhid, byamuziyiza abyesambe, kibayita okubeera omugonvu. Wa taa'a, kibayita obugonvu, tashmilu fi'lu al-ma'murat wa taruku al-manhiyat. Okubeera omugonvu kizingiramu okukola ebyo Allahu jalla waala byakulagira, era n'okubeera nga oleka ebyo byonna Allahu jalla waala byeyakuziyiza. Fala yakfi i'tiqaadi al-wahdaniya biduni al-amal, tekimala okubeera nga okkiriza obwomu bwa Allah nga tokoleyo byakulagira. Osiŋŋaana abaddu awamu n'omugamba nti munnange jjanu tugende tusaale, osobola n'okusomera hadith n'agamba nti attaqwa haahuna, nakubira ku kifuba, okutya Allah kuliwa? Kuli mu kifuba. Awo mugende musaale mmwe, njana basooka okuyingira ejjana, zikasita nsinza Allah wange, simugattako nsinza Allah wange. Ekiraga nti towamukkiriza kwe kulaba ebiyungo byo kungulu nga bikalubo nnyo ku kugondera Allah subhanahu wa ta'ala, kwe kulaba ng'okalubizibwa. Oli wakati mu program Da'wa ne Twahira Islamic Center. Ekitabo ekitukuvu kya Qur'an kyakira mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadan, nga tweteekerateekera okuyingira omwezi omutukuvu ogwa Ramadan era omwezi gwa Qur'an. Twahira Islamic Center Online School ekuteeketeekedde enkola empya ey'okuyigirizibwa okusoma Qur'an mu butuufu bwayo, ng'oyita ku mikutu gy'okumutimbagano, ku ssimu yo, ng'osomera wonna w'oba oli mu budde bw'osobola, nga bakuwa omusomesa owuwe enkalakkalira. Abasomesa abagenda okusomesa bakugu nnyo ku kikwatagana ne Qur'an. Jangu oyiga okusoma Qur'an wadde nga togisomangako. Baaniriza emyaka gyonna
ebisale bisoboka nga tusomeseza ku nkola ya WhatsApp ne Zoom. Twahira Islamic Center Online School balina ne koose endala nnyingi ez'obusiraamu nga ya Saruna, olulimi Oluwarabu, Tajwid, menye kindekeki. Duka bunnambiro weewandiise ng'omukisa guno ogw'okuyiga ekitabo ekitukuvu ekya Allah nga gukyaliwo. Okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno kuba ku nooti 7 nooti 8 38 46 nooti 4 ye Twahira Islamic Center Online School. Learning made easier. Oli wakati mu program Dawa ne Twahira Islamic Center. Ebyo Allah Jalla wa Ala byakulagira kyekiraga nti omutima gw'omunda tegwakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Tolabangako omuddu gwe bagamba naye gundi alina omutima omulungi, osubira bagubejjudde ne bagulaba. Tulabira ku bikolwa byo kungulu. Ekiraga nti fulani yakkiriza Allah kwe kulaba ebiyongo bye nga bigonvu eri amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tekimala omuddu ogamba nti nze nakkiriza Allah wange wadde sisaala era sisiiba. Mu mubiri gw'omuntu mulimu ekinyama. Idha salahat salaha aljasadu kullu. Ekinyama ekyo bwe kirongooka omubiri gwonna gulongooka. Wa idha fasadat fasada aljasadu kullu. Ate bwe kyonooneka omubiri gwonna gwonooneka. Ala wa hiya alqalbu. Tekeddwa okubeera nga ogobeera ebyo Allah byakulagira ojja okujjuliza obusiraamu bwo. Definition tugambye obusiraamu erimu ebitundu bisatu. Kisooka istislaamu lillahi bitawhid, kisookeddeko kwe kujemukira Allah subhanahu wa ta'ala ng'oyita mu kumwawula. Ekyokubiri walinqiyadu lahu bittaa'a, n'okugoberezaako okubeera omugonvu. Tufuna ebitiibwa. Ekyokusatu walbaraatu min ashiriki wa ahlihi, okwesamba shiriki saako n'abashiriku. Fala yakfi anna al-insana la ya'buda illa Allah, fala budda an yatabarra'a min ashiriki wa ahlihi. Tekimala omuntu ogamba nti sina kyensinza okujjako Allah subhanahu wa ta'ala, sina kyensinza okujjako Allah Jalla wa Ala. Fala budda, atekedwa buteekwa, an yatabarra'a min ashiriki wa ahlihi, atekedwa buteekwa okwesamba shiriki saako n'abashiriku. Wa ya'taqid butulanahu, n'okubeera nga munda wakkiriza obufu. ويعتقد بطلانه inokubeeranga okkiriza obufu bwa shiriki ni shiriki bwenabakola gattako Allah kibakola kikyamu. Wakufuru almushirikina, n'okubeeranga okaafuwaza abashiriku ng'okakasa obukafiri bw'omukafiri. Omuntu bw'agamba nti musiraamu naye ng'agenda mu ssabo taba musiraamu, olina okuba nga okakasa 100 ku 100 nti oyo si musiraamu. Omuntu agamba nti musiraamu naye ng'ate afuuwa emmindi
agamba nti musiraamu naye nga ataloga bbawe otaba musiraamu oyo taba musiraamu olina okubeera nga naawe okakasa obutali busiraamu bwe tubifuna ebitiibwa wa an yabghaduhum wa yu'adihim fillah era olina okubeera nga ekintu abantu abali ku bukaafu obasunguwalira era n'okubeera nga oteekawo embeera ey'okubeekutulako mu mbeera eyo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala fayajibu alayka an olina okubeera nga oyagala ekyo Allah kyayagala era olina okubeera nga okyawa ekyo Allah kyakyawa era olina okubeera nga oyagala oyo Allah gwayagala saako n'okubeera nga okyawa oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwakyawa awangalira ku busiraamu naye olwokubanga yali yakwana emikwano emishiriku we yafuna obulwadde mikwano gye ne gimusemberera kubanga jjukira kirizagaana mukwano gwo gw'olina kati ebiseera ebisinga mu kaseera k'okufa abeerawo ebiseera ebisinga kikoleko research ebiseera ebisinga ogenda okutuukibwako okufa mukwano gw'onfanfe abeerawo kati omusajja ono afuna obuzibu mukwano gwe n'amugamba omulango gw'okwenenya mu ggule obulwadde obukuluma bulwadde buddugavu tata omaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam omuto omaka Muhammad alayhi salatu wassalam ajawali ku ndiri kitaawe yali agenda ofiira Abu Talib n'amugamba nti ya ammu tata wange ammu huwa akhul abi ya muganda wa tata yayitibwa ammu huwa akhul abi ya muganda wa tata namugamba ya ammu tata wange omuto qul la ilaha illa Allah kalimatan ashhadu laka biha inda Allah gamba la ilaha illa Allah ekigambo kyenasinzirirako okuwolereza maaso gawo kitibwa Allah mukwano gwe mikwano gyebiri songa omu yamala nasiramuka Abu Jahali ne Abdullah ibn Umayya ibn Mughira oyo yamala nasiramuka naye mukasira Abu Talib yafiira yano tiyali musiramu ne bamugamba Abu Talib ataroghabu an millati Abdul Muttalib oyagala kuva ku nzikiriza ya kitaawo Abdul Muttalib era Abu Talib okutuusa we yafa ng'afunye ensonyi eri mikwano gye gino n'agaana okugamba la ilaha illa Allah n'afa nga si musiraamu naye nga kyo kyamugana osiramuka gy'emikwano gye gino eno gye yali awangadde nagyo naye kityo bitiibwa ofangayo nnyo okwetegereza mukwano gwo yaliwa mukwano gwo gw'olina akukumira ku busiraamu oba nedda Sheikh yatugambye walbaraatu min ashiriki wa ahlihi gwayagala okukuuma obusiraamu olina okubeera nga weesama shiriki ne bannyini shiriki oyo abashiriku ama singa obasembeza ojja kumalirizanga naawe owunzikidde mu shiriki oyo n'okubeera nga weesama shiriki n'abashiriku katulaba Abu Talib emikwano gyo gyali yasembeza gye gyamulemesa okubeera nga ayingira ejjana gye gyamulemesa okubeera nga asiramuka mutabani we yamugamba
gamba la ilaha illallah ne bamugamba ya aba talibi atarughabu an millati abdul muttalibi oyagala kuva ku ddiini ya kitaawo abdul muttalibi ne bamugaana okwogera ekigambo la ilaha illallah nosha bitiibwa ne abeeranga yawunzikira mu bukaafu kyokka munneewe abdullah bun abi umayya bun mughira kubamu kubaamu neeso kyogera ekigambo dini nabashiriku nabakafu bamwetoloddawo nga bonna ebiteeso bibavaamu hajjati tumutwaleko mu ssabo biba nga biganye by'ekizungu tumutwaleko mu ssabo yajja okuwonera bifanye bitiibwa ng'abaana be bali awo tebasomesa ddiini yafaayo basomesa ddiini so nga allahu jalla waala atusembereza okusoma tahira islamic center ekusomeseza mu ddiiro lyo ekusomeseza mu ofiisi yo ekusomeseza wonna wooli tili asobola kugamba haja oba hajati ndi munnaye hajati gamba la ilaha illallah anti yagenda ng'osomesa abaana b'eddiini ng'agamba nti eddiini eyonoona kati abantu basomesa ddiini nga niye ne waafa tasobola namusaaza tabasobola namusayira mayiti ye yeesamba abalongoofu tifuna ebitiibwa kati yensonga lwaki sheekh definition y'obusiraamu esembewo albaraatu min ashiriki wa ahlihi okwesamba shiriki n'abashiriku kasira kokufa kiyitagisa omuntu okumukyededa tawhid okuzza obujja tawhid ogambe la ilaha ino omwasobola kubeera nga amukubiriza kwogera kigambo ekyo ng'abantu bonna byasembeza n'abandi tasomeseza ddiini n'owesingana nga mukubye engwala n'agwa mu jahannama. Ensonga lwaki okusobola okuuma obusiraamu oteekeddwa buteeka okwesamba shiriki n'abashiriku. Abakyala bameka abagenze mu masabo olwa mikwano gyabwe? Bakyala bameka nga bbaawe lwe yawasa omukyalo owokubiri mikwano gye gino emishiriko gyajja waali gimugamba nti omanyi kyoba okola tugende waagundi ajja kukulungira bbaawo naawe okakase bbaawo ajja kwate ekkubo ogende n'ogenda mu ssabo osobole okulogwa bbaawo lwava mu musiraamu. Ensonga lwaki twasaze tunyonyole obusiraamu kyeki? Obusiraamu kyeki? Abantu balowooza nti obusiraamu liba linnya lya busiraamu. Obusiraamu abantu balowooza nti kwe kubeera ng'omuntu asaala, nti obusiraamu kwe kubeera ng'omuntu mutayiire. Si bwe kiri. Osobola okubeera omusiraamu, osobola okuba nga oli musiraamu, obanga tuli mu siraamu nga n'ebyo nabyo biina. So ova mu busiraamu n'osigaza ebitendo by'obusiraamu byonna. Naye abakyala bameka abagenze mu masabo olwa mikwano gyabwe nga mikwano ye gyonna gy'alina myonoonefu gimulagira kubeera nga ayonoona? Bameka balina emikwano nga bizinesi weetagalamu neefunamukko okudda emabega bibamu ebirowoozo tugendeko mu riba tugenda kwano sine zijja kukomawo tifuna ebitiibwa. Kano ekyo
hatta tu'minu billahi wahda tusanga mukkiriza Allah yekka. Ibrahim Allah jalla wa ala ekifaananyi ku nabbi wa Allah Ibrahim yena abantu babali bakkiriza Allah besamba abashiriku awamu n'ebyo basinzanga singa n'omuddu ngaga musiraamu n'asaala alhamdulillah n'asiiba naye ng'alina ebigali wansi w'ebitanda yafudde akyasamira naye omu n'ekyo abadde alimuko oluwalimu amanyi ku luwalago asaala naye yayitibwa omushirika w'ebitiibwa oyo taba musiraamu afaanaganako bw'atyo. Nwekityo abantu abamu zimu ku nsonga ezibalemeza mu mbeera eyo kusembeza mikwano mishiriku na mikafiiri beera nga weetegereza mukwano gwo yaani omukwano gw'olina gwe gugenda okubeerawo mu kaseera k'okufaako omukwano gw'olina gukubiriza okudda ku swala omukwano gw'olina gukunyweza ku busiraamu oba nedda. Tunula nnyo mukwano gwo kuba tooki mu mikwano gyo ani gw'ofudde mukwano gwo olwo nno ojja kubeeranga onyweza obusiraamu. Allahu jalla wala tugamba ya ayuha alladhina amanu la tattakhidhu abaakum wa ikhwanakum awliya in istahabbu al-kufra ala al-iman temufuula bakitammwe ne baganda bammwe ab'emikwano wabanga basazeewo okwagala obukafiiri ku busiraamu babalonzeewo obukafiiri ne bagana okwagala obusiraamu temubafuula mikwano gyammwe. Allah yatugaana okufuula emikwano ekyali mu isiraamu mikwano gyaffe wala natugamba ya ayuha alladhina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya temufuula abalabi baffe n'abalabi bammwe ab'emikwano. Nwekyo biyitibwa muddu yenna oba oyagala okubeera nga owunzika bulungi olamu obwensi faayo nnyo otunuulire ani mukwano gwo. Tugambye kyoyita obusiraamu istislaamu lillahi bitawhid kwe kujeemukira Allah jalla waala ng'oyita mu kumwawula n'obeera nga Allah ekagoosinza gw'otukuliza emiteeko gy'okusinza walinqiyadu lahu bitaa n'ogoberezaako okubeera omugonvu. Then n'ekyokusatu walbaraatu min ashiriki wa ahlihi n'okwesanga shiriki n'abashiriku n'osinga n'omuddu ng'ekitundu kyawangayiramu wallahi tosobola kukuumirawo nzikiriza ye ng'oteekeddwa buteeka okuvaawo maaso ga poloti ye waliwo akabaala mu mbiriizi waliyo essabo eno balonderayo mbizi abatamiivu ku lunaku olusooka bagwa mu luggya lwe tifuna ebitiibwa afuwa emmindi bagifuuyira mu luggya lwe awo ogenda kukumirawo ti enzikiriza y'abaana bo tokimanyiko nti Allah agenda kubuuza ku baana abo. Baddu bameka basenguka n'ava e Kampala n'agenda e Fort nti agenda kubeera nga alima bummondi n'aseka ku kyawo ng'ekyamutwala kulima bummondi namukono gwe yaŋŋambye kitaawe yasenguka okuva gye yava n'agenda e Bugerere kutunda mmwanyi ne basenga e Bugerere lwa mmwanyi. Gwe lwaki tosenguka ku lw'eddiini yo ekitundu ky'olimu okiveemu olw'obukafiiri obuyitivu obukirimu ogende eri ekitundu ekirimu abasiraamu banno musobola okubeera nga weenyumiriza mu busiraamu musobola okubeera nga oliwa
saako n'okwesamba shiriki n'abashiriku. Nga tumaliriza